Excellence Robert Kyagulanyi Ssentamu ebyo si birungi. Christmas yennyini eyo gy'olaba gye twamaliriza waliwo eyamweweredde omusirikale omu eyavuddeyo publicly open n'amusuubiza omukuba amasasi mujja mu bulamu bw'ensi nga musunguwavu muzibu era n'amugamba nti bwageze bugeza kamutande addemu ayise erinnya Museveni mu kamwa ke. Mu mbeera y'emu Bobi Wine yali Lubaga ne Katikkiro ebintu bijja kutuukayo. Nenjaga sokese tusimbe ku mukulu ono yavuddeyo n'ayogera ebigambo yadde bikaawa ng'omususa ng'abiweereza omukulu Bobi Wine ng'amuga nti bakooye okutyoboolwa n'okulabika nga avvoola ekitiibwa ky'omukulembeze w'eggwanga era ye mu bigambo byagamba nti eggwanga lino Uganda bakitaabe baaliyiwako nnyo omusayo sidaba lwaki bagamba kudda mu luyimba taluwoomya. Kasooke nkuwa ebigambo by'omukulu ono ate tulyoke tulabe engeri gye tweyongerayo nayo. Uno mufunye Bobi Wine nkubuulira ntya Katonda njala kubuulira leero ndaba bulungi oba mugirikodinga oba mugisalamu oba temugisalamu olwaleero Krismasi 25/24 Bobi Wine obudde bwo buweddeko ekiddamu okuddamu kuzannya Pulezidenti Museveni newoba n'abawuwe nja kusalako okusabule nja kusabula ebyo muzanyirazanyira ku Pulezidenti Museveni omanyi gyatujje omanyi byakola byakola bazadde baffe bye bayiseemu fune neggwanga bazadde baffe baaliyiwako omusaayi zino embwa ziddawo ne mutiisatiisa eggwanga your days are numbered. Nkomyewo as a general nkomyewo mu kibuga mwendi ako kawulidde ako agambye as a general anti bajeno nange nsobola ovaayo neneeyita jeno nawe n'ogamba oli jeno waliwo omuyimbi muyambako omuntu wayita Geno Scorpion ye Geno Scorpion ali mu Fangon waliwo Geno Gaddafi wa Nuupu ye Geno Gaddafi waliwo Geno Megadi Geno Megadi otegedde Geno Hassan Ndugga erya Geno yalijjawo oyo omubuuzi erya Geno yalijjawo ebigambo byayogera ng'omusirikale tegenda mu maaso tamuzanyirako gavumenti mugiyita munnyuti buli maka gubeeramu muyitiridde okumanyira gavumenti ne muleetaleeta amalala ge muyina kalla mukukeeredde ssebo nja kukukwata nga muli ku TikTok olwo mubadde mukibeerako nga musanyazanya nga mumanyira Pulezidenti Museveni nkuliisa essimu eyo gy'oyina. Enough is enough. Stop talking with our president. Musei has done for everything. Musei has worked for the Ugandan. Now we just want to touch his name. You guys stop familiarizing President Museveni. Bobi Wine, stop familiarizing His Excellency, the President of the Republic of Uganda. Stop talking nonsense on His Excellency. Njagala kukubuulira Bobi Wine ekikwatagana ne Museveni tuli bakambwe nnyo. Ekikwatagana n'eggwanga lyaffe lino kikwatagana ne President Museveni. Bobi Wine tuli bakambwe nnyo. Omuwulidde omukulu agade kikwatagana President Museveni bakambwe ndo tebagenda kuttira muntu yenna ku liiso. Perspective mwayogedde ebigambo bino n'authority ebyogera oba ne mudu mwabyogerera onjagala tutandikire sokotereza sawundi wange manyi njagala bwe tuba tutandise Yes, mbadde nkyali nawe bikufumisa oli mukweraliikirako olwa Bobi Wine n'ekigambo ky'agambye n'agamba enkomyewo nga Geno agambye Geno nkomyewo mu kibuga wendi abaddewa waliwo omusajja yavaayo n'akunamira Abaganda kisa kya Mukama bamuyita ekisa kya Mukama omusajja oyo waayitawo ebbanga ttono ne bamwanawunsinga ku bwa RDC abantu b'emulugunya ne bakomplaininga ne bamuggyako ate ekikulu baamuleeta okukomplaininga kirala nnyo n'okuba nti gavumenti yayisizza erinnya lye waliwo akakiiko akakulibwa erinnya lyerabidde omukulu oyo ne bendoosinga erinnya lye Pulezidenti Museveni n'amuwa obwa RDC omanyi RDC representinga president okitegeera era mu kitundu ekyo yabeera omukulembeze abeera nga ambasada nga olaba nti ambasada wa Uganda nti ali mu Amerika eri ye pulezidenti waayo essaawa eno tugambe omwami oyo oba anoonya mulimu omanyi gavumenti yaffe n'erimu katemba mungi
erimu katemba mungi kati mulimu bavuka bannanga batagoberera nnyo mwegendereze nnyo ebigambo ebikozesebwa social media ennaku zino naddala ebifubutukayo nga bifubutuka mu muntu ng'oyo omanyi kintu kyekitegeeza nga bw'onookera ku makya olwaleero kati tukijje ku Bobi Wine nookera ku makya n'ogamba n'oyisa erinnya lyo mu Dr. Kizza Besigye n'okozesa authority eyo n'omugamba ngenda kukola ekisoboka va ku president so and so va ku gundi ne gundi ng'oli ku social media because olwaliwo social media eyo nti n'omuntu ow'enakaseke eri ewaffe social media eyo gy'olaba asobola okwogera ekigambo nekituuka ku president nekituuka ku muntu yenna gw'aba akyogeddeko ng'akozesezza ssimu kati omusajja oyo ayogera with authority ayogera with the command ayogera alinga ayina omuntu ng'awaliwo amuwadde message awalinga waliwo amuwadde message naye abamu beesirwaza bwesirwaza because kisa kya Mukama bwe yali ayogera nga n'ajjamu empale n'akunamira Obuganda of course naye kyatulaga nti waliwo yali emabega kuba yali akava ne bamuwa oba RDC as if bo nga bo because as if bo bali tebakirabye kale omuntu bw'okuba nti akuli mabega bw'akugamba nti genda ofukaawo ng'ogenda ng'ovugala okuba waliwo akuli emabega akulagidde kuleta akozesa amagezi mazaali ak'obuntu fountain of honor waliwo ak'obuntu there is what we call ubuntu waliwo ak'obuntu Fred nga tosobola kukola kintu olw'abaana bo olwa famire yo olw'emikwano gyo olw'abantu abakwetolodde n'ebigambo by'onoovaamu olw'enkya there is what we call ubuntu bwenga omuntu waliwo ak'obuntu omusajja yavaayo n'olabuza yasigala kyekimu n'ojjayo empale n'ozituusa mu mabira yeetonda it doesn't matter ekiri kye nagamba ekyomulangira Ssuuna General Salim Musale yavuddeyo n'amugamba by'oyimba sibitegedde tebirina makulu oluyimba lwero yayimbye naye ng'omusajja yeeteeseteese ebbanga lyonna it's another way of dishonoring someone n'omudisrespectinga mu bantu in front of the camera tekimatalinga oba oyina buyinza bwenkanawa oba oyina bwenkanawa abantu tuvuddemu ak'obuntu tuli mu nsi muno tulinga ensolo abantu tetukyalina kantu kategeera awo okawokawoka jeno kali kabadde oli abadde mutabani we nga somugaa bitegedde naye si mu kamera otegedde kati ng'oyo omusajja ne waba fountain of honor that is his excellence president nti ng'agambye nti olina okukola vote ne vote yes okikola naye there is what we call abaana bange bagenda kuwulira bantu bakukiraba batwasoma amawulire twasoma means of communication modes of communication you know it very well nti omuntu asobola okuvayo n'akola statement nega gwe as a journalist to sit down no analyzing that's why osobola okukera ku makya n'owo omuntu ebigambo oli byatayogera naye ati yabadde ategeeza anti tutandika okusoma kigambo ku kigambo yabadde apulumya mu byabadde ayogera embeera moods ekisooka okuinterpretinga moods yabadde ayogeza akakasa kyayogera akagambo akantu kano njagala vidiyo yo nayo soke tugiseekewo waneno basooke bagiwulirize kati bagiwulirize bagiwulire ndoza eri mu dakiika ndozanga bbiri kati ni nnyo mugirabe mugiwulirize njaga tu interpretinge omusajja ono ebigambo byabadde ayogera n'embeera bwe yabadde abyogeramu ekijjo tuyamba otuwa ekyokukola Bobi Wine nkubuulira ntya Katonda njala kubuulira leero ndaba bulungi oba mugirikodinga oba mugisalamu oba temugisalamu olwaleero Christmas 25/2/24 Bobi Wine obudde bwo buweddeko ekiddamu okuddamu kuzannya ku President Museveni ne bwoba n'abawuweeyo nja kukusalako okusabule nja kusabula ebyo byemuzanyirazanyira ku President Museveni omanyi gye yava omanyi gyatujje omanyi byakola bazadde baffe bye bayiseemu fene neggwanga bazadde baffe baliiwako omusaayi zino embwe ziddawo ne mutiisatiisa eggwanga your days are numbered nkomyewo as a general nkomyewo mu kibuga mwendi mudaawo mukole mutya muzanyira ku gavumenti mugiyita munnyo nti buli maka gubeeramu muyitiridde okumanyira gavumenti ne muleetaleeta ago amalala ge muyina hala
bukukeeredde ssebo nja kukukwata nga muli ku bo TikTok obwo mubadde mugibeerako nga muzannyazannya nga mumanyira Pulezidenti Museveni nkuliisa essimu eyo gy'oyina. Enough is enough. Stop joking with our president. Muzeyi has done for everything. Muzeyi has worked for the Ugandan. Now you are just want to tarnish his name. You guys stop familiarizing President Museveni. Bobby Wine, stop familiarizing His Excellency, the President of the Republic of Uganda. Stop talking nonsense on His Excellency. Njagala kukubulira Bobby Wine ekikwatagana ne Museveni tuli bakambwe nnyo. Ekikwatagana n'eggwanga lyaffe lino ekikwatagana ne President Museveni Bobby Wine tuli bakambwe nnyo. Omuwulidde. Njagala kikyowulira mu bigambo bye. Perspective ne mujja yogeramu ebigambo bye. Ategeeza ki and what is he communication? Tuve ku bigambo byayogedde oba tudde ku information gy'ataayogedde. Ekisooka as a journalist. Emabega waliyo tali yekka. That's what I can say. Ayina we yeesigamye. Ekyokubiri ayina information gye yaleseeyo gye yabisseeko n'abaako ne information gy'ayogera nga mmwe okusinziira ku vidiyo eyo nga bwe mugirabye nga you interpret. President Museveni atujje wala nnyo. Toddamu kuzanyira ku President Museveni. Bobby Wine nja kusanga nkuliisa essimu eyo mu TikTok bwe muliko. Aga amalala g'oleeta. Ebigambo ebyo w'obigattagatta. Nze ndaba tebigatta. Because Kyagulanyi, lindaho kati. Kyagulanyi. Principle. Bobby Wine singa gaali malala olwaleero. Like international eye yandibale temuliiko. Era ebbanga lyamaze nga waali wakati mu kuvuganya government ya Mwami Museveni. International eye yandibale tetunuulira nnyo ne tunuulira nti Bobby Wine ali bw'ati. Okay. Era n'olwaleero nti kyandibadde kikoma mu kalulu kali aka 2021 because bw'ajja mu 2018. Yes. Bw'ajja naye kati almost agenda mu myaka 6 ali mu byabufuzi. Kyabadde mu by'okusaaga kyandikomye ku bwa member of parliament owa Kyaddondo East. But this is what I'm saying. Ekisooka okusinza bwe mpuliriza ebigambo bino. For me, my perception is omusajja ono ebigambo tali mubiweereza Bobby Wine direct. Era nze nganze communication besides what and what tali mugamba Bobby Wine. Wabula obubaka ali mubusindikira Museveni. You know, tulina tendency nti to get something okuva ew'omukulu anti olina omulaga nti okola nnyo. Negamba tali yekka. Anti ye nga ye. Tali yekka. Nze ndabanga this guy ayagala okusanyusa mukama wa basetinga firimu yaabwe ate ye yali mu by'okusaaga. Bwe basetinga firimu yaabwe. Obubaka buweereza Museveni nti mukama wange ndaba nkola. Naye kati Bobby Wine nga Bobby Wine okusoma ebyobukulembeze mu Harvard ekituufu kiri nti yayita kubanga kati olaba oyo omusajja era Bobby Wine si asobola okera ku makya n'adda mu musajja oyo omwami oyo tasobola muddamu kuba Bobby Wine waliwo incidents nyingi nnyo ezizze naye toyinza muwulirako ku makya ng'akedde n'addamu ki omuntu oyo. I mean ffenna kye tunoonya mu bulamu kuba bulungi. Omusajja oyo tujja kugamba nti oba ali kumu like ayina omulimu gwanoonya whereby olwaleero njagala nkutangazeemuko katono nnyo. Abantu bangi abazze bakola bwe batyo nti akwata message n'agiweereza President Museveni, message eyo n'emutuukako ndowooza ne batarespondinga bulungi. Kyova olaba abamu bavaayo n'obusungu nti nakyo tuyinza n'omuwaayiriza wano nga tugamba ayina kyayisaawo oba ayina bwe yeesigamye nga talina wadde bwe yeesigamye, tewali n'omwamumanyi, tewali akola ki. Toyinza kutiisatiisa muntu ali ku international level ku extent ekiraza alazeeko ku ggwanga nti alwanirira omuntu wa bulijjo n'omuntu wa wansi. N'ennamba ziraga bulungi nnyo nti abantu balinamu interest n'obwesigwa weebuli nti basobola okukola ki okumuwa obukulembeze. Ate gwe n'omuddako n'omugamba nti vva mu malala. Owamalala yandikomye mu 2019. Otegedde 2020 awo ne tuyingira 2021 okumulonda. Betwogera ku timing
abantu bali mu kweteekateekera kaseera kugenda mu kalulu. Abasinga obungi baagala okuprudinga n'okulaga Museveni nti bakozi be basinga okukola nga bakimanye peesa ne basinga okubeera threat. Bobi Wine is a business. So for me what I'm perceiving right now, this guy lwaki avudde mu kaseera kano singa yabadde avudde nga Bobi Wine alina statement gy'akoze provoking mu ngeri emu oba endala twalegee maybe nti yazze olwa statement bweti ne bweti nodi yajjidde mu mbeera nga Bobi Wine mukkakkamu talinawo kiro kyosobola kugamba nti because yayogedde kino nekamwatakigera Bobi Wine yabadde akyali quiet ono wajjidde ajjidde mu mbeera nga tewali kisobola kugamba nti Bobi Wine yayogedde ku kino ku Museveni because waliwo byavuddeyo n'ayogera bibadde solid but why this guy is not coming out from that time n'agamba nti avuddeyo ajjidde wano so kitegeeza nti there is a certain message yali mu kuweereza ni bakama be nti akalulu akaddako mukole ki mu considering I can do this it's what I'm perceiving tusobola okukirowooza mu ngeri eyo Fred naye tetukiriraayingako nnyo nti asobola biri mu ngeri bbiri asobola okubeera bw'atyo ng'akasuseeyo ejjinja nti nno nsobola okukola kino kye mwagala akalulu akaddako nze mu considering oyo omusajja nsobola okubaako nekyenkola oba tewali n'omu tewali amumanyi takola ki ng'akola bibye ng'omuntu yes nene eyokusatu yokuba nti wano lwaliwo we tuba tetulina mawulire mu mbeera yonna sisitimu nga bwetambula wabaawo ekintu ekiriwo kati oyo tumutaddeko obudde naye era ojja mulaba kubanga sinamulaba nnyo ku social media TikTok okwali because a video yagikola ku Christmas netandise otambula kwera etambudde kati ndowooza nti ye mu kuvaayo n'atiisatiisa kuba okwo kuba kutiisatiisa mu kutiisatiisa ate n'ayogera n'erinnya omuntu gw'ayagala okukolako obulabe era ne Kyagulanyi asobola okudduka mu mbuga z'amateeka neyeekubira enduulu omuntu bw'ati ne bw'ati ebiseera ebisinga Jamal osinga okera ku makya n'ojja n'ogaa nti Fred ngenda kujja nkukube okitegeera of course nsuubira nti Jamal olina access ku nze y'amangu nesinga okola statement n'ogaa agenda okwa President Museveni amasasi tusooka ntuleba tusooka tukulowoozaako agambye agenda alumba Bobi Wine agenda alumba Bobi Wine amukube okitegeera singa ogaa nti ngenda alumba omuntu ali ku kaliba ya Bobi Wine presidential level because kati Bobi Wine takyali muntu wa bulijjo and oba handling issues Mr President because the moment kasitoko obeera contestant ow'obukulembeze bw'eggwanga batukulala nga ki nga mukulembeze bwe tolowooza nti this guy might be nga byayogera ayinza obba ali serious ng'abitegeeza oba n'okubeera ng'alina ekyenjawulo kyali okusukkuluma ku muntu wa bulijjo because omuntu obulijjo ayinza okutya okwenganga Bobi Wine n'obuvumu n'amaanyi byakozesa nze nga nze ndowooza siina kyemulabyemu nze n'omupason siina kyemulabyemu okwogera okwo okw'ettumbiizi okw'obusungu okwogera okwo nga okakasa nnyo either kiri kye twasoose nti olina message gw'ogisindikira nti nkola nze gye ndi mu considering oba ng'onoonya mulimu nga kiba kyekibi bagukuwe nti wakati awo mu kukakasa ennyo n'obusungu nti nze okukwata ku President Museveni my friend ensi kati ekyuse abantu kye beerabidde abantu balowooza nnyo nti omuntu yeerabira nti emyaka egiyiseewo emyaka 30 emabega olwaleero tusobola kuleeta bintu bya 1909 nga byalinga bitambula mu 89 mu 9 mu 9 mu 1 mu 2 okitegeera we twalondera mu 96 simanyi oba walonda akalulu naliwo nesaalonda simanyi muntu kyayinza consideringa akalulu akaalimu mu 96 we twalondera 96 saaliwo 2 tewaliwo ekyo nazaalibwa nali kinnazaalibwa 96 ayishuwa ndi wa 98 kakati mu 12 mu 1 awo nawona nga nkyali anti nkulaga nti mu kuconsideringa gwe toyinza kuleeta olwaliro bya 2025 mu 24 ng'otandika kugamba luli president bamwogerangako okitegedde era gavumenti emabega eziyise emabega gavumenti yasinga ennyo okuba ey'amaanyi ennyo nga tumala googera ku president yali ya president Idi Amin yali mukambwe omugenzi oyo era actually ya meaning a true definition of a dictator but being a true definition of a dictator
era ya meaning a true definition of love of my country. Exactly. Love of my country. Nti Idi Amin ekyenjawulo nti olwaliro message yo yonna gy'oleeta mu butuufu tosobola kugikonsideringa ku ya biseera ebya Idi Amin. Kikyengezako okulaga nti olwaliro osobola okukeera ku ssimu nga bw'olaba because ensi eri digital nti mu 89 emyaka gy'emabega mu 76 74 tewaaliwo masimu gano. Kati olwaleero omuntu akwata essimu nga bw'agikutte n'agamba omuntu ali ku level ya presidential candidate n'aba n'obuvumu obumuddamu gavumenti n'esirika. Okitegera? Yes. Constitution ya Uganda erina kyerambika obulungi ka article akalimu ka freedom of speech. Gundi yako ngerabidde we kali nti omuntu that is freedom of worship, freedom of speech, nti tuyine eddembe ery'obuntu nti asobola okwogera. Naye constitution eyo jukira yeemu gye twali yatereezebwamuko kati nnyo mu 96 awo naye yeemu yaliwo kubanga era batereezamu bye batereezamu bitono de bagikwatamuko okusinga ennyo ekyasinga okugiraba. Uliriza kye basinga okukwata mu kifo kye twafokasingako kyali kyakukyusa bisanja. Kukwata constitution kugikwatako juzi naye nga ebintu ebisigale freedom of speech, freedom of na freedom of speech yakwatako jukira Muhammad Nsengwa yayita Computer Misuse Act nti bw'oyogera ebyensimatu yes anti kati ndina ebikola freedom of speech singa oyitira mu ngeri emu endala bikola kati bwe biba bikola oli owakabina yandibali tagenda kubwa RDC kisa kya Mukama bwe biba bikola ebyo byonna freedom of speech bwe biba bikola misuse computer misuse bwe biba nga gundi yaleeta teeka lye yaleeta Honorable Nsereko ono omusajja singa ali munda. How could you provoke someone ali ku presidential level nga asobola okwesimbawo agenda kwesimbawo yakulembera oluuyi oluvuganya gavumenti of course yakwatidde ebbendera eyo alina ekibiina yakulira oludda oluvuganya olw'amaanyi kwegamba kirala nnyo nti tebakola olaba President Museveni bakyaliwo bo bakyalinayo ati ekugamba nti amateeka nga go essaawa zino singa gabadde gakola kati ate awo obize toyinza kuleeta bintu bya Amin lwayo n'obikomyawo wano kati olwaleero luli wali tosobola mwogerako ne mwami Museveni agenze atereera butereezi ddembe lino ery'abantu biki ebyo ne President Museveni era yali yakajja mu buyinza nga abasajja be wali tomala googera kirala mu 6 kirala mu 9 awo ne mu 9 kale kwake ng'omala googera ku president tubadde kimwe abasoma ebyafaayo mugende musome mu byafaayo mu birabe omala googera ku president kano mu 9 mu 6 awo kulonda kwa bonna tugenze mu kulonda kwa bonna 2 tutandise olonda biki ebyo abantu batandise okwogera ng'omuntu asobola ovaayo ku radio n'ayogera asobola ogenda ku TV n'ayogera oba tuyingidde mu 2026 ne tujja mu 2010 nagumu awo akaluwaawo netandika nti tusobola okujja ku social media ne tujja ne tukubaganya ebirowoozo kati luli my friend ng'oyimirira otya mu kamera okubaganya ebirowoozo ku president gwengaani okolawa era oyogerera mu kalibaki naye olwali tusobola okukikola kakitegeeza omusajja oyo kyotegeeza nti freedom ennene tuweddwa ku social media yereso akamanyiro nga kano abantu reasons abantu bafaanagana kita kya Mukama nsobola ovaayo n'entandika okubaganya ebirowoozo ku President Museveni nga bwafuze mu bubi oba mu bulungi nekubaganya ebirowoozo ku President Museveni nekubaganya ebirowoozo ku General Sali Musale nekubaganya ebirowoozo ku General Muhoozi nekubaganya ebirowoozo ku Bobi Wine nekubaganya ebirowoozo ku Besigye ate ensi nempuliriza ne opinion yo nange nempa opinion yange naye kitegeeza oba toyagala ggwanga President Museveni uliriza bino ebigambo President Museveni Fountain of Honor kyekisembayo kyenyinza okugamba nti ku ddala lya president kyekisembayo naye amaanyi bw'owajjukira bulungi amaanyi agali we baatusibira kyali kirwadde ki mu covid president yayimirira ku makya n'agamba saa 12 siddamu okulaba omuntu wabweru ayayogera sawa yali ku TV yayogera zali saa 2 kitundu
ez'ekiro naga okutandika ku ssaawa 3 ez'ekiro saa kuddamu kulaba mmotoka etambula saa kulaba mu kimu ekiyita ku kkubo yadde ne pikipiki ng'omuntu ategeera n'alinamu akamagezi zigenda okuwera 3-4 osobola okumanya nti fountain obuwona abeera fountain obuwona kati wano olwaleero n'oyo kennyini nnyini omusajja oyo ayogedde bananga abampuliriza oba n'abandaba musobola okubaako ku sayidi yange pulezidenti bw'akeera ku makya nga tewali kuyisa kigambo nti pulezidenti abeera dikiteeta yes nga mulaba bamazeeko emirembe naye ensi kwe kukula era pulezidenti Idi Amin ebintu bye yakola nga balaba nti anyigiriza bannansi wallahi eggwanga lyafunamu nnyo naye olwaleero kino ate lyo nga yo gavumenti oba pulezidenti kyakola alinga oba yatuvaako nga tatwagalira ddala ng'ate talitwagala emirembe gye mwagala ategeera anti mu mirembe kiringa ekyana bwe kiba nga kifukaafuka mu ntebe ekyana kikuba abagenyi ekyana kiri awo notakigamba nga bw'ojjayo omuggo n'okigunjulako pulezidenti mubi naagala kati kambaleke mukole bye mwagala kati ye freedom eno gye mwali mwagala kati abalekedde ng'oyagala famire yo oba ng'oyagala abantu bo oyagala eggwanga lyo ng'olinamu ak'obuntu ng'oyagala eggwanga kiki ekikuteesaawo eddembe modulo. Would you prefer President Museveni okwakitinga nga Idi Amin Dada? Akigezeeko bugeza nze nkyagala nnyo. Nze nkyagala nnyo. Ofunyemu ki ogenda funamu ki mu generation eddako bw'oba ozadde abaana bo nga tuli awo bwe tutyo. Akikola akeere ku makya eyakoze yabbye ssente z'enguudo zino oluguudo olw'Essalaamu okuva wano mpaka wali ate alukoze yalubbye aluwa. Genda mukomera byonna ebyo bikwate osibwe oba siki genda karabba. Tuve ku ebyo byokka waliwo n'ebirala bini bye yali akola. If you would like him to be like Idi Amin Dada yali ataddeyo nti public holiday yali erina kubeera lwya lwakutaano lukaluka ng'eddiini esinzibwa mu Uganda eri emu ya Buisiraamu. Naye yalinamu ensobi it would be freedom as you wish because olwaliro because ebyo nabyo byali ku mulembe gwa Miri gw'oli mu kusinza kati eddembe mu kusinza ng'agamba abaana basoma paka ssaawa 6 anti olwaliro eddembe mu kusinza Amini yaguba wano abayindi ekonomi neyonooneka nga sukaali bamugaba bugabi bamutwala wa chairman kugombola gye mugenda n'ekikopo ne babawa sukaali. I'm telling you this fact. Anti ogoba abayindi kati ng'okuleeta wano eno sijja kumenya mawanga naye omanya amawanga agali wano abagwira abali wano eno ng'omugwira gwe toyogera munnansi ng'omugwira yayogera kikiri kati ate Idi Amin nti yakola gwomanyi bannansi engeri gye beeyagalamu mu ggwanga lyabwe omugwira wano olwaleero tayogera gwe toyogera omunnansi naye omugwira asobola okwogera ne bakuliisa ate tosiba mugwira. Itsondiko ne batugamba omu ku balemesa ekonomi ya Uganda okugizza emabega emyaka nga 2 emabega yali Idi Amin Dada kubanga industrialization yali ekuze mu Uganda. Amini wajja n'aguwa abayindi byonna ne bidde emabega ebitwala tukozeho ne bifo singa industries zaaliwo abo baddemu basome bulungi ebyafaayo bya Amini. Amini yagenda n'akima ye yabuuza amata yagala babulabi nga gava mu ndi n'abuuza zino muzikola byente enzungu n'azitika n'azireeta Uganda. Omanyi ennyonyi ze twalina ku kisaawe omanyi abantu beyatta ekisaawe omanyi bwe kyakifaanana muleka kutunuulira bibi byokka leka tutunuuliremuko ku birungi okitegeera leka tutunuulire ku birungi naye ate ebirungi bya Amini byali bingi nnyo okusinga ebibi tetugaana yakola ebibi olw'okwagala eggwanga lye mu bulungi bwakyo oba mu bubi bwakyo alina ebibi yakola naye njagala tutunuulire ku bibi. President Museveni olwaleero lwaki eggwanga liri bwe liti ayina ebintu kwegamba ye muzadde kankigereze ku maka kuba buli muntu ayina amaka abasinga ye muzadde nga oli mu makaago ng'omwana akola kyayagala omukyala akola kyayagala gwe naawe gwe ng'omuntu okola kyoyagala awaka ne maid akola kyayagala abajja abagenya awaka bajja ne bayingira mpaka ne mu kisenge ye President Museveni okagamba nga freedom eyitiridde nga nnyingi nnyo naye ngwe naawe ogamba you are the head of the family gwe okitegeera freedom n'emirembe abantu balina kyogera bagibajjeko mingi nnyo. President Museveni abantu kye bamukukulimirako ne kye bamunenyako kiri kimu kulumya abantu bwabo anti kati mmwe you understand abasinga tebajja kyagala medwe ezimu zikola anti kibalajanye naye ng'ebisigadde balyokke naye ebiki bye balyokke naye abawadde emirembe anti kati mukumuwa emirembe infrastructures tezikoleddwa n'obwavu bungi zenganza omuntu okukeera ku makya n'okubafuga ebbanga eddene n'okeerako ekyo kye kisooka ate gwe ekisooka kyosembyayo
singa constitution wali mu 96 bwe yagiramu 21 n'akita n'ateekawo abantu gwe singa bimanyi tumusinza nga kabaka singa tumusinza nnyo kubanga yandibadde wabbali awo kyokka n'olwaliwo kikyasoboka tewali kitasoboka nerero kikyasoboka n'addamukko ebbali Kalisula kwatamu nedda kweyagaliza okwo uli agubonda balwazo si bwe ŋŋambye tekuba kweyagaliza uliriza nkuwadde example naye ate kyobolokera kumakya kyetwagala bukulembeze kukyuka kuva mu President Museveni mu gavumenti ye leka tukyuseemuko tulabe ku bantu abalala it doesn't matter oba Kyagulanyi yakutte oba Kalyesuubula yakutte oba ani akutte abantu bannayuganda baliko webale nnyo baagala kulyako ku mmere endala balabe because kati eddako ne bwe naaba tewuumye kati bongamba bakuzaala mutenda n'amini taba kuvaawo twanditegedde birungi byakoze webale nnyo oba baaliwo bamulaba ng'omubi yamala kuvaawo ne balyoka President Museveni yalina ebirungi era kino kyenyinza obbagamba abandaba President Museveni alina ebintu byakoze mu Uganda tosobola kubiraba olwaliwo kubanga kati already era bannange okuddamu okugaa nti kati agenda kukulembera eggwanga lino gwe mumanye mmwe abamwetoolodde buli wakulembera bw'ati ayongerako mu butuufu ne bwatukolera ebirungi ennyo bannayuganda kati baalookinga bo balabanga ebibi weyabayi bw'avaawokko nadda wali ebirungi tugenda tutandika okubiraba nakati waliwo ebirungi Kalyesuubula atulisa akakaanya toketandika olaba ebirungi weebale nnyo mufune ku muntu gwe mwagala agendemuko mu kulembeza obwo atuleko mu ntebe eyo akulembere eggwanga lino mujja kutandika mutandika okugamba omanyi kino Museveni yakola Museveni yayina kino Museveni yakola bw'ati awo wenkugambira nti ffe twagala kukyusaamuko ebya pulezidenti tugenda biraba nti pulezidenti yakola naye nkukakasa bw'anaaba akyaliko agenda kwongera bibi ku bibi ne waba ng'akola birungi bitya ekyo kyekiri mu mutwe gw'abafirika oba gw'abaddugavu era ffe kyekyatuyingira naddala bannayuganda ebirungi sigamba nti tebiriiwo weebiri naye ate birabwa abantu abakuba obukubi ttooki ng'osobola okwekenneenya n'ogamba President Museveni akoze kino akoze ne kino ne kino akikoze ne kino akikoze nga ggwe mu bwongo bwe bulimu omusajja atuwadde eddembe tukuba endongo mpaka ku makya bia tumukola kyona misana awo mu batamiivu mwe mutamiire mwe waabaagalira mwe mutamiire ng'ese temuzisaasaanya tumuvuma ku social media n'asirika atabako kyanyega mwe waabaagalira awo nze ate nze obulumi bwange buli nti nze njagala okyuse ku bukulembeze bba ku ntebe eyo ennene wabeeko omulala agendawo tumanye President Museveni nga Katonda bwe yakubulesinga n'akuwa omukisa n'ofuga eggwanga lino olikulembedde ebbanga lyonna mwana wattu waliwo n'abantu abalala abalina amagezi abasobola okukulembera I'm very sure nkyogera nkikakasa waliwo abantu abala Katonda basobola owa omukisa ne bakulembera eggwanga lino naye abantu bano abannansi b'okulembera abali mu ggwanga bannayuganda bannange tebasobola kulaba birungi by'okoze wabula bw'onoddamuko wabbali wali kati essaawa zino balaba ne woba okoze ekirungi munnange kati abasinga ennamba esinga egamba yoesi okoze bubi omusajja teyandikikoze biki naye nga kirungi era nga kiyamba eggwanga wabula bw'onodda wali atandika okukakasa wala yatukolera namme bwe tulinamu essuubi twandibadde twesigamako ne tugamba katwesigame ku Kalyesuubula naye mutumazeemu amaanyi tugenda obya kimu bibiri ng'ate mukolera gavumenti babaguze kimu bibiri nammwe muyisaawo byammwe nawe olumala okukwata ekkunja eryokutte nga mukola bya gundi nga nammwe mudduka nga mutwekweka kitegeeza muli okugusa nsonga zammwe wezigguka nga mugenda kino nno kyengenda okwogera okisanga mu bantu batono buli wembeera bwe tuba tukola interview naawe nkugamba nnyo abantu batono nnyo abakyayinamu ensa n'abayinaako obuntu n'okufumiitiriza kikulu mutubuuza kwani bwe tulina okwesiga abantu mwe bali abeesigika naye tugamba nti twesige Kalyesuubula wayitawo binti Kalyesuubula ate munaye bakoze gundi Kalyesuubula yayegaseko NRM ate munaye gundi bweti ate mune bamuwaddeyo 5 ate munaye gundi bikoleddwa nnyo omusajja bwe tulina opposition kati ssaawa omusajja baamwesiga n'akulembera DP okumala ebbanga eriwerako naye essaawa zino minisita wa byamateeka kyokka n'entebe takyayogera n'entebe naye ekyo Honorable Betty Nambooze yakyogererawo emabega ayina akantu ke yakola n'agamba nti ensujju kungulu ya green naye mundeebeera yaki era bw'okifumiitiriza kyekyo ya yero era isala ebeera ya yero
okitegeera so bwe nkuzaamuko wali emabega omuntu aleese emboozi eno ye omusajja abadde ayogera nga bw'agenda okukuba Kyagulanyi Bobi Wine omusajja abadde ayogeza obuvumu n'obumalirivu n'obusungu obungi ennyo nti we nkukwatako nja kukuliisa akasimu ako simanyi statement eyo kati statement erimu okuvvoola okunafuya n'okulaga obuyinza weebale nnyo yanafuyizza navvoola n'amala n'alaga nti ye yalina obuyinza alina n'ekiddako nti era bino bu TikTok bwe mugendako obwo nja kukusanga nkwata akasimu ako nkakuliise imagine omuntu gw'oyogerako tugaane oba tukkirize bannayuganda bamuyinamu interest tugaane oba tukkirize era wano olwaleero bannayuganda ye ategeerekeka besides bannayuganda ali ku international level wabula okedde ku makya gw'ogambye kengusanga ku katikitooko ako ngenda kukuliisa akasimu ako eriri eddembe lyenkugambye nti bwe webbaaka n'obizzaayo mu gyensanvu ewa Idi Amin oyo katolooza singa waayo kale we bukeera ku makya because opposition erina okusasulwa okutambuza emirimu sente nga ziva mu gavumenti otegedde bulungi nnyo balina gikwasizaako anti guliriza ensi erina democracy bwe bukeera ku makya yengeza kuga bwe bukeera ku makya singa in case ne bukeera ku makya ng'omuntu gw'ovuma mu butuufu oba gw'owalabula otyo yakuliisa nga yateekawo embeera naawe okikola ekyo kiyinza obutakireeta open akitegedde akitegeere omanyi otya kakati bw'obukeera ku makya gwe n'obaluka n'okola by'okoze just imagine ng'omuntu gw'okolamu eyo embeera bw'oti nga yakola ebintu bwe tetwababuuzizzaako programu yatukuta mu babiro kitegeera kale ana baba Shehan Standard Primary School Shehan Standard Primary School isangibwa Lubaga bakabaka na kuwangula abaana ku mutendero gwa Kindagati no bwetogera ku gwa Nasale ne primary levels bagamba nti duka wakati nga twakamala ebikujjuko bya Christmas abate bagamba sumuteri agadwa ali kyagenda maso nokulai kante kwasaganya emirimu gya twalayo muzadde twalayo omwana kyologeza kulabika nti bamukubangulira bamukusomeseza abuli ku center akati ate director editor yagambye nti mu kaseera ankano omuzadde anajja n'osasula school fees mu period eno aferedeko emitwalo 10 nga ye ku school fees oba osasula wameka 10 yagenda ogisasula kubanga gulaze okufaayo ate n'ojjumbira bunnambiro okuwaayo ebyetaago mazolomuza kulabika nti ate asoma dduka bunnambiro ku Shehan Standard Primary School erisangibwa Lubaga osologeza kulabika nga ate bakubangulira omwana mu ngeri yemu bannaffe bali Richard Furniture abo nabo tubeera nabo bavugirira bateekamu omusimbi abo bagamba nti bakwasaganya nsonga zaabi bajje ebikwatagana interior zonna asimanya ntebe simabu TV stand simanya wardrobe sima sideboard simanya biki bebakabaka basobola ogeza kulabika nti babikwasaganyiza ddala oba oli awo nawe n'otindira akayumbako ne kanyumira ddala okulabika nti ate kafaanaganako nkyogera nnyo ne kafaanagana n'omulembe gw'abo bajenzi you understand bavubuka ab'omulembe ogulikoso kati genda bannaffe abalikyadire furniture asologeza kulabika nga ate bakuguza ebibajje eby'omulembe bamuyita Big Brother Uganda baguyita Big Brother Uganda gwe mukulu kwasinzira ogeza kulabika nti tukuweereza ne muganda wange Big Bro manager Jamal gwendi naye mulwaliro yanyize nnyo sazeewo kukolera mu makusuuti zange yagenza olanga ayinza okufa abasika naye kyolina omumanya nebazitugabira baga eri bwetuuka Fred mumuweeyo manyi Katonda ansaasire katubasabire omwaka ogujja mutambule bulungi omwa mukyatambudde naffe kugamba olwo ebintu byendabanga nange mpulira nsobola koyogedde kati tebakeerabira ayinza onyiga Museveni naga nti kati ampeemu ampeemu yagala kojjako ngalo obako butalekeka nkute ampeemu nzize nze ku lunaku olwaleero ate sikumpamba ate kali kankubuulire nefuna omukisa nkwata emyaka kati oli ku podcast zani nze Zambali Blasio Mukasa
sebo president w'eggwanga abeera gwe lwaki obeera oli beera gwe Fred kati nanti nawe kati nkutadde kuba kati tunnatuukayo gy'oli future ye ya leero kati tuli wasawo omukulembeze w'eggwanga biki byosuubiza bannayuganda biki tewekakasa gwobuuza nekakasa nga tuli mu kugenda biki byosuubiza bannayuganda biki bye baba bakusuubiramu eddembe mwina lingi constitution yakwatibwamu omukulembeze ow'eggwanga gye tusooka okutereeza alina kukulembera ebisanja ebyo ate era alina okukkiriza n'avaako mu bulungi emyaka 5 bwe giggwako omulala akkirizibwa okwesimbawo naye singa oli akuwangula waayo entebe mu mirembe odde wano obeera omuwi w'amagezi kyekisooka okyatuwa ebyo byebimu ku byemba nsobola okuleeta ku constitution tewali kugizanyirako abaana balina kusoma bwereere omusaala gwa security gweyongeze kubanga obutongeza musaala gwa security kyekivaako wuliriza ezo nazo sente ntono kubanga gavumenti erina esente esobola okusasula omanyi lwaki ekireeta obutabanguko n'obuzzi bw'emisango n'obuli bw'enguzi aba security si bakubi tobalaba nti ku nguudo tobalaba mu poliisi mulimu enguzi ku nguudo mu bintu bya security mulimu enguzi ekireetera enguzi aba security babawa sente ntono abo b'osooka okutereeza buli omu n'aba mumativu kuba nabo balina abaana balina famire naye otuuka ku poliisi abapoliisi we basula n'otuuka abantu b'amagye engeri gye balyamu gye bambalamu gye bakola batya osooka n'obatereeza abo oma nti bateredde bannange waliwo famire nga tasobola wadde okulisiivinga omutwalo lwaki tubeera ne currency emitwalo 5 gyaki ng'okwata emiliyoni y'essente oba n'okwata emitwalo 5 tegikyalina kye gigula lwaki abantu baddeyo wansi currency ennene nnyo kale tubeeremu n'omutwalo gw'essente kale ebyoma biggwa byokya mukama katonda abatukuumi so siwula abatulaba mukama abanjagalire Ssaabasajja Kabaka wa Buganda wangaala kale abita big brother Uganda gwe mukolo kusinzira okuweereza subscribing o liking atujja kuddamu tukwatagati n'omulamu mulala gutatuzeemu okukola kama katonda atukuumi mbeere bulungi mweraba gwe omuzadde eyeetaze essomero erigenda okubangulira omwana wo nga muyiiya mukozi ate ayite ne first grade katukwanjulire Shehan Standard Day and Boarding Primary School abagenda okuteeka ebyensoma by'omwana wo ku mutendera ogusingira ddala empisa eddiini ebyemizannyo n'obuyiiya bwonna tubikulembereza ddala ng'ate ebyokulya n'ebyensula bya mulembe ddala tulira n'entambula eri abayizi abaviira ewala gwe ate omuzadde eyandiyagadde omwana wo okuyita ne first grade totunula obulala wonna okwewandiisa kugendera ddala mu maaso okuva ku nursery paka ku kibiina eky'omusanvu day ne boarding ng'ate n'ebisale birungi ate bisobokera ddala jjukira nti requirements zonna omwana wo azisanga ku ssomero tusangibwa Lubaga mu Bulwa zone okuliraana 24/7 motel gwe ayagala okumanya ebisingawo tukubire ku nooti 773 73 359 ne noti 757 noti 6 26 96 Shehan Standard Primary School. We invest in education. Munnakampala tukwaniriza ku Richard Roy Furniture ewakaliga bano nga bakafuru mu kukolera furniture owawaka sako ne office bakolera ebitanda sofa sets ezirabisa obulungi amakaago dining table wardrobes dressing mirror Richard Roy Furniture bakolera buli kibajje ekirabisa obulungi amakaago ne gamasamasa kola order yokati ayagala okuteekateeka amakaago galabike bulungi tusangibwa wakaliga okuseka bakalodi opposite Pacify kumputa tukubire ku noti 7 noti 29 8 oba noti 7 Richard Roy Furniture Fiba Kapobo.